waliwo eyangamba nti abaavu batusobera tebalina mukwano. David Lutalo ye yagenda maaso n'okukatukubira. Omukutu asinzidde ku Viki exclusive era nga nina essanyu okutegeeza nga sinakweyanjulira nti Cindy Sanyu Cinderella Cindy Byeyimbe kale timu byononese gather songa na wanyumirwe bya magezi funa katebe tula kalira mwamfunanga kirabo mwamala amanyene dobozi bampita Viki nkwebaza gwena agenda maso nokubera ngate wekumira ku mukutu guno Viki exclusive video soka ojimpereka like gwe mukwano gwange mbuombefu songa nawe atanda tweyungako mu butongole era nkusabe subscribinga bamaze okubera ngo subscribinga kwata mukade ateka je mu kigambo personalize okantere mu kigambo or wensinzira nekugamba nti turn on that notification bell ojja kufuna ensonga zana hajati kalodo kumwa abalina ebizibu benjawulo tutambudde naye angami zije nkujjukize wowulira obuzibu nga bugagala kumega tula kalira ke number esembe 067 kale video umaze okubera nga ate oginsimbulira ekigalo ntegeeza ka like tutandise bwe tuti nsonga za mukyala Cindy Sanyu Cinderella Cindy Byebe ali Lubuto ngenda kubako facts zembabuulira n'ebino byaffe biri wakati wange nammwe byakyama tetulalaasa nnyo timu byononese temutemamu nnyo clips kunkubya mukazi kakati Cindy ali Lubuto wakati wa Cindy okubeera nga ali Lubuto njagala nkunokolereyo omukwano gwa Cindy n'okuzaala kwa Cindy nga mbesinga ku facts era byonna bye ngenda okwogera obivunaanyizibwako gwalaba nange kennyini ekisookera ddala Cindy yasooka okuzaala omwana we eyasooka era first born essaawa zino alina emyaka 12 njagala nkuwa ensonga lwaki Cindy azaala mangu kakati naawe njagala ompulirize mangu labalaba video mangu ngende Cindy first born we alina emyaka 12 era nga mujjukira bulungi omusajja gwe yamuzaalamu oli omuzungu kanzizeeko ku byayitabye katono omuzungu oli bwe mba mujjukira baali bamuyita Mario Brunette yamuzaalamu eryana eryo lyolaba eddungi bwe liti eryobuwala lye yatuuma Aman Brunette era bwamuzaalamu omwana oyo ye yali first born wa Cindy mujjukira bulungi kati emyaka 12 egiyiseewo Cindy n'ateŋŋana n'omuzungu oyo oluvannyuma lw'okutta omuzungu Cindy n'ategula Cindy n'ategula omwami ku mukwano gwe kyaliwe nfanfeewe amanyiddwa nga Fiina Masannyalaze yes omwami oyo eyategulwa oba Cindy kigambo kubba Viki togeza n'okyogera bajja kukuba teyabba yategula kati Cindy naye baana ali basonyiwa kati munange Cindy bwabeera mu nkaayana sizattaka tukwatagane bulungi enkaayana wakati wa Cindy ne Fiina Masannyalaze yes gegalona gage nga bakayanira omwami Kenny Muyisa mujjukira bulungi nnyo omusajja yoyo Kenny Muyisa yali musajja wa Fiina Masannyalaze then Cindy kale bweba mmotoka yazikira ewoli ono n'ategulamu unfortunately Cindy teyamuzaalira oluvannyuma luteŋŋana n'omuzungu relationship ya Shiba kitonva mutu talwa mwiru kyagenda maaso ne spice ndeka ntakola Cindy kati ezo zijja kundeetera obuzibu lumu kati Cindy
ono yalemwa teyamuzaalira sijja gamba yalemwa balina ensonga zaabwe kati nkuwa ensonga lwaki Cindy azaala mangu mangu ekyakiveeko nga naawe bondaba mangu mangu onveeko labe vidiyo endala yaddamu mu mwaka akati sigwogera yaddamu juzi wano okugwa mukwano n'omukubi w'ebifaananyi photographer with all due respect era amwana Joel yaddamu okugwa mu relationship ne photographer sharp shooter sniper sasteri kwata bali amanyidwa nga Joel Atiku omwami oyo tazanya mu January w'omwaka oguwedde 2022 yasobola okujja mu Cindy omwana second born era Cindy ogera mpola era Cindy bwe yazaalira mwami photographer Joel Atiku omwana Cindy music we nasooka akendeeramu vibe up bw'akendeeramu music Cindy nkugambye yazaala mu January wa 2022 Cindy ali lubuto oluwanuuzibwa oba oluteeberezebwa okubanga luli wakati w'emyezi 4 ku 6 banzise kati era wenyini Cindy abantu we byatusobere sinze we byabasoberedde Cindy ngazaala mangu chapter kyekiddako munange olubuto luno mukwate ku calculator mukwateko timu byononesa abebya magezi nzija masawo kakati Cindy bwaba yazaala mu January w'omwaka oguwedde 2022 tuli mu 2023 siwe kiri olubuto luno nga abantu bwe mubizunza mwe babyonoonese timu lwa myezi 4 ku 6 kitegeeza Cindy something eating something yaddamu okuza azemu kigambo kwebalangula kinene yazemu juzi wano mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omunaana sibwe guba kazi gwa munana gwa mwenda gwa 10 11 12 siwe kiri January si myezi 5 kitegeeza mu mwezi gw'omunaana Cindy mwe yafunira olubuto luno lwalina olwaleero question I need your answer then tugeze ku byamagezi nindeko kale nizeeko kati question ogifunye briefly omukyala Cinderella Sanyu yafuna olubuto nga yakamala okuzaala ng'omwana we ali mu myezi bwezi ensonga lwaki yandibadde akikola ku byamagezi nze nzikiriza nti buli ayimba naddala nga mukyala agezaako okwedistancinga n'okuzaala si bwe kiri omu ku bakyala bengenda okusooka okuwera ddala credit era mu mutaginge mu vidiyo eno mugambe Vicky yakuwadde credit ye mukyala Chozembeki agezezaako okubalaga nti azaala n'asigala nga kari yekola ki eyimiridde awaliwo wano abayimbi betumanyi nga bo bw'oyogera ku kigambo musajja na kuzaala talaga musajja talaga mwana atakulaga n'ebyokuzaala n'ebyokwagala omusajja takola ki tabyagala ensi nesigala ng'ebuuza baagala ki bakola ki kati Cindy bambi emyaka 11 nga tazaala egyo emyaka gyonna yagiwa music era mujjukira egyo emyaka Shiba we yatiira Cindy atya oluyimba olwagobya olwamala eggwa mu kibya lwe luganda olutuufu lwe luyimba lwe bayita copycat Cindy lwe yakuba Shiba bato ye ne Cindy awo yakola ki we yagwera
kakati music yali atutte life ya Cindy okumalira ddala akabanga akanene wabula Cindy bwe yekunganya bambi nagamba endongo kyenjikozeeko kimala jukira n'emyaka uyo omukazi wa 37 towakana tewaliyo nkaba tewaliyo totandika kumala jiri yayimbira mobilization tojibala gwe tandikira ku selector kona abantu bazine kuba muziki ejaka so ejo jobo tandikirako Cindy wa myaka 37 okusinzira ku research bwalaga so nolwekyo ndoza muwulirizaako Mangu mulabye video Mangu njagala genda video jiweka like Mangu njagala genda subscribinga kozi nze byononese mbibawa ate n'ebyamagezi mba nabyo hajati kaloda ngambye nkujjukize nga sinnakusebula nti gwaine ebizibu ebyenjawulo 067 number 067 ajobo WhatsApp ngako bajobo kubako akumalire ebizibu ebyo joera inacho oyagala ngamba abantu ku nsonga za Cindy naye sibazaako ngalo